serebu wange Jose Chameleon akantu ako katutyoboolamu ndamu statement ne program yegera muzima ndamu statement mkwano gwange Jose nesoko ngiye kumpeo tuli kumpeo tuyogera ofea tujeyo pesa nganyize sebo utalanganda bango gwa tebwaka okay kama ino kujja ko live yange nade live gireke basi ina mutawana ngijeko kigambe kitufu neguno utalanganda bango gwa titutofayo kigambe kitufu Jose Chameleon wange omuyimbi wo ogenda okutegeka East Africa number 1 agamba kigambe kitufu ekintu kya Zawedde kyatukakanyamuko kyatutyoboolamuko kiringa essaawa zino okuwulira Diamond ne bamugamba nti avudde Tanzania agenze South Africa ewa Zali okumujjanjaba bamulengera nga ali mu kiyungu bamulengera nga ali mu ngoye mu bbaala siri kumpeo tuli kumpeo tuli off air akantu ako ngaffe abawagizi ba Jose Chameleon kaba kakanya katutyoboddemu kati kasooka mbuuza wenyini Zawedde amuyita atya saagala kulimba Jose Chameleon bentunuulira ndabamu ekifaananyi kya laavu manyi nyina ekirowoozo nekirabika twakyayibwa saidi ya Danira ekituufu kiraga tuyinza okubanga tugezaako kwekuŋŋaanya twekuŋŋanya kaffe nga ttiimu omusajja yagenze n'akola statement nti yingira mu kibuga n'oba tolina wadde omunegunusi kuba ekikalo oyingire ekibuga tomanyi kyogenda kukolayo naye okuba ekikalo oyingire naye omusajja oba olina okwegumyagumya oluvannyuma lw'okukyayibwa kigambo kituufu ne Daniel naye yali atugumiikiriza tetwali bangu kubanga mutuufu netuli kumpewo yogera buli kimu njagala wekye omusajja sibanga ndiku toliko utaala bwazikidde okutala nga ndaba omumyasi akakiragala nga ndaba adedda ekigambo ekituufu okusinziira ku kiraasi yaffe Jose Chameleon sauti ya Simba East Africa number 1 ekigambo kya Zawedde kyabayiwe vivi kyatuyeemuko evivi ate nabadde ndi awo nendaba Tamale Junior si asekerera asekerera ebyonoonese natandika otukubamu olwali olwatutyobodde nti bannaye bemubeere wa Zawedde mwoze ku bintu ekigambo ekituufu saagala nnyo okuyingira nnyo Jose Chameleon Zawedde amanyi olwo amazima si buli kituufu tebakyogera naye Zawedde akoya abantu abagenyi beyakyaza simanyi obutuufu bwakyo kubanga bintunulamu Zawedde mutunulamu munye ndaba mukolaavu naye naye betubanga tutuuse okubanga tutandise okugobwa ng'omukazi atukuuye nakyo kityoboolamu kakati nze mbadde ndowooza omusajja wange wizo ajjanjaba ki nze ndowooza akomewo awaka yawaka omukazi aleme kubeera n'emigugu naye twewuunya abe biseera bisinga twagala genda mu Amerika obulamu gye businga obwomu wiza ataddukayo buddusi andi bagamba awaka tubasingika home is the best sibe kiri kakati kigasa kyo okubeera mu Amerika nga tugenze kuyimba Jose omwana oyo wizo yali omu ku bayimbi abasinga okubeera abamaanyi ng'akyali ne mozeredi tebana bakufa yali star naye okubanga ali awantu ng'agenze bugenzi ng'alinga kireereese nze ndowooza yali badde akomawo awaka wadde n'awaka si byangu akomewo awaka ayiye naye ekigambo ekituufu kimbadde nsaba ne Jose Chameleon ave mu kamera kuba Chameleon tali mu kiraasi bagenda kulongoosa nebekuba ebifaananyi ogenda mu theatre nebekuba ebifaananyi ebyo bya kidongo nnyo popularity byali byadda Jose Chameleon brand nene kyagala tube nga tumuwulira buwuliziro kyetaagisa ne bamukuba ku kifaananyi ng'alina badokita nga kyetaagisa naye n'obanga ogenda mu theatre kifaananyi oli mu ddiiro kifaananyi nze mbadde ndowooza ebyabiveeko Jose Chameleon
sagala wadde concert etambula tulinze haji Amis Kigunda twekisaawa n'ekintu kya badde nsaba Jose Chameleon va mawulire kuba ye Zawedde ndowooza bimukolera kuba ye ndabanga ate batuna mu kamera tavuma naye ate amawulire gaba galaga nti ate mubi ate kanyo galaga nti mubi amawulire njagala okuleka okusaidia Zawedde simanyi ekyagamba but nga bugambye nti kyatu kyobolamuko wandibwa omutuufu utalanga bwaka tubaddeyo naye baddeyo si bibi kabiiki kale dakiika ziri 28 zagala ku ssaawa nyezo okumakya nagamba Abitex mutwala mu beats ez'enjawulo ngenda kuwummulamuko katini bwe mpumulamu kubeyo akayimba kamu bubiri mu countdown then ngenda kubanga nkomawo